TV Uganda, Ward XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. It's a Sunday, ennaku z'omwezi ziri 29. Batulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah. Thank you so much for watching. Abatulaba nga muri Muscat, Oman, mwebale nnyo kutulaba. Aba Bahrain, abe Saudi Arabia, abe Qatar, abali Kuwait, abali Jordan awo, abe South Africa, abali mu US, abe Japan, twafunyeyo abalaba bali eyo Japan, bali China. Thank you guys for watching. Batulaba nga muri mu United States, Canada, bali mu Europe, Schengen countries awo wonna, bali e UK, mwebali nnyo mwebalire ddala. It's yet another day. Ndine muganda wange Abudu yekolera tugezaako okuyitaayitamu mu mbozi eziba zibaddewo mu week. Tugenda kubanga twogera ku nsonga nnyingi naye nga tugenda kwogera ne festive season ebibaddewo awo, embozi ezikoze amawulire n'ebintu ebiringa ebyo. Omukulu ogamba otya? Obulamu bulungi. Christmas yagenda etya? Christmas yatambula bulungi nga bulijjo. Manyi Christmas kintu kyentwalanga ekintu kya bulijjo bana ennaku endala zonna. So toyinza kumbuuza yagenda etya. Yagendanga ennaku za bulijjo. Ewuulu wali lwakusatu. Ewaffe yali Christmas. Ewange lwali lwakusatu. Ewuulu wali lwakusatu. Kyali kya bulijjo. Waliwo abagamba nti abatalinaamu ssente bo Christmas ewaabwe lwali lwakusatu. Abalinamu eno yo yali Christmas. Si mu ngeri eyo. Si mu ngeri eyo. Naye ekisinga obukulu kati nkuze ebintu ebyo bijaguza nnyo kati tewakyali nnyo kipya mu bulamu bwange. Edda twesonganga kulya nkoko na kunywa ku soda kuba kugendako mu bifulu. Kati nze ebintu byonna byabuuka bya bulijjo mu kino mu bulamu bwange. Naye nga ekisinga obukulu kusabako nti ntwalanga ekikulu nnaku ezo okwezza obujja singa obukulu kuba abantu abamu tumala nebbanga nga tetugenzeeko mu maaso ga Mutonzi. Naye ku lunaku ng'olwo weekuŋŋaanya oge ate ne weebaza ku lw'obulamu. Christmas ebivulo bingi ebyaliwo, ndowooza tewali nnyo mawulire. Amawulire gakolebwa ku Boxing Day. Bye mbadde ndaba wano. Amawulire Jennifer Fullfigure ne Catherine Kusaasira. Mami Kathe asinga akabi. Mami Kathe asinga akabi. Baba kuba obucupa enabugabo. Sandy Beach enabugabo. Embeera eyo yawaliriza Big I okuvaayo. N'agamba Bobi Wine, yagamba abawagizi ba People Power baba kuba obucupa. Mu mbeera eyo yennyini twagala twogereko ku mbeera eriwo. Twajogerako ko ne engeri politics gye yeefuzeemu music. Tutandikirawo wennyini enabugabo. Kakati nsooka okutuusa okusaasira kwange eri Mami Kathe ne Jennifer kibanga kituufu baba kuba era tuvumirira ebikolwa ebyo ebyokutyoboola abantu olw'endowooza zaabwe. Naye amagezi genyinza okuwa abayimbi mwenna oba aba NRM oba aba People Power oba abaki muyige okubala audience. Bw'oba oli mu kyoli n'ojja ewali Omuganda n'otandika okuvuma kabaka we, ekiddako weenenya wekka. Oba bw'oba wavumirako kabaka ewammwe enkya n'ojja wano manya baakwetegekera. Bw'otunuulira e Masaka kibuga kinalyoze ekya opposition okumala akabanga, oba olina okwegendereza biki byogenda okukola kwogererawo. Abayimbi mwenna abawagira NRM government oba abakampainingira Yoweri Museveni
mwali badde mwewala nnyo ebivvulu eby'N5000 eby'omutwalo kuba ebyo bisinga kuyingirwamu bantu ba wansi oba abantu abaavu oba abantu abanyigirizibwa. Bayimbire wa ku Serena balindenga Serena ebirayi ebivulu mmeka mu mwaka. Gwe kola weetegeke bwe baba tebannakutegeka tekuli atalina ssente ku bantu abo. Yes weetegeke kusaasirani yamukubira obucupa ku Serena. Naye ogenze mu balema b'e Masaka balina ennaku yaabwe ku mutima abamisinga omuyimbi waabwe ku stage ng'otwalayo enjiriyo bajja kukusabula. Kakati kyogamba omuntu okwawukana naye olw'endowooza kimukubisa obucupa. Nagandise nkugamba nti sikiwagira. Naye waliwo time wetuuka ffe mu busiraamu batugamba sooka otunuze amaaso mbeera ng'ekususseeko bwekulema gyogereko bwegaana gikwateko. Bobi Wine olwayo tali ku stage abawagizi be bamumisinga mwe mulowooza bagenda kutuusa bate eddoboozi lyabwe ery'abakulu nti naffe twagala owaffe ng'ate abammwe bayimba ate bwe bajja babawaana ate ffe owaffe takola ki tayimba basuba omuntu waabwe. So mulina okubeegendereza ennyo abantu abo kuba kati baki banyiivu balina kye babanja. Abantu bangi bavuddeyo nga buli omu alina endowooza ye. Abamu ne bagamba abo kaki batuukeko beetaba mu mazina g'enkima. Omanyi nga abamu bagamba nti bwe weetaba mu mazina g'enkima ate n'otayagala mikira gikukooneko awo olina bivaamu buvi amazina n'ogeesonyiwa. Kati bwe muba muki omanyi abantu abo bafu mukkirize mugaane nti politics mu nsi yonna si mu Uganda mwokka akubya n'amasasi akozesa ebintu ebikutuusa ne muki. Kati bw'oba wolomedde ku bucupa kitegeeza wagenda mu kintu kikyawe kyotakola ki kyotaamanya kiri biki. Obucupa just bukyakkaabye nemanya nti waliyo mu nsi eno abafudde olw'ebyobufuzi. Ekisooka politics mumuyingidde direct temukyamulimu nga bayimbi nga bwe gwali edda kati mumuyingidde direct abasinga babalonze ne ku bifo kusasira tokyaswagamba nti toli politician ng'olwaleero oli muwabuzi wa president full figure tokyasobola kugamba nti toli politician. Kakati gwe manya bwe bakubira ku stage sometimes baba tebakuba muyimbi babeera bakuba omuntu gwe bamanya ali mu gavumenti gye bataagala. Njagala twawule olowooza abasatu bano ababiri bano bakubiddwa obucupa lwa kuwagira NRM oba lwa bigambo bye boogerera mu bantu baba bagenzeemu. Omanyi waliwo enjawulo. Sagala tugambe olowooza bajjeno Kasirye eggwanga tebawagira NRM. Baani bonna baani Juliana tawagira NRM teyayimba mutubonga nayo baali bamukubye Irene Namubiru baali babakubyeko bakamiliyoni baali babakubyeko eki ekikuvaamu ng'oli mu bantu abo owanda obusagwa ate mu bantu abayina obusagwa obukambwe okusinga mu kifo ekikyamu ojja imagine mukkirize mugaane nti namba y'abantu abayingira ebivulu eby'N5000 mutwalo baavu be bantu ba wansi babalabangamu ababasibyeko embeera abanyigirizibwa. Kakati bw'ojjangayo okuyimba making sure oba ogenda kukola kikututte awo wennyini Big Eye ye yavuddeyo n'awandiikira poliisi ng'agamba ayagala kutambula paka Magere yeekalakaase. Ansonga ki mbunno Bobi Wine amulemesezza okuyimba n'abawagizi ba People Power bw'alinnya ku stage ne bamukuba obucupa. Season eno Christmas season yonna yabaddemu mbu n'ebivulu bisatu ku Christmas yali kaliro eyo. Kansooke njogere ku kya season ya Christmas yali kaliro tebamubookinga nabagamba last time nti obutakubookinga kiva kuwaakawo omutono gw'okola ki gw'olina. Big Eye Ibrahim bw'oba weekakasa nti ekigganyisizza okubuukingibwa kaliro ka byabufuzi oba bino simanya Bobi Wine biki lwaki Bebe Kulu muganda we Kiwatule teyakuyise muzzukulu munne Ekiwatule
teyamuyise because yakirabe talina bantu bagenda kuleka talina audience mu kivulu tesobola kulanga Big Eye n'ofuna n'abantu 10 obajjewo talina kyagenda kugamba bati singa Bebe Cool yayise Big Eye twalitegedde nti oba osanga bapromota abalala bamubodde olw'ensonga y'ebyobufuzi naye n'owuwo takuyise oli wano otuwogganira ndi tebambuukinga bannange n'okaaba obuziga bw'ekirogo ekirala Big Eye ensonga lwaki Kenzo yakuleka ate nga mwali kuleveemu mwajjira mu mugigi gwegumu oyagala nnyo ebintu by'okkuwa olingalo bunani ne kino okikola bakuwe wagenda n'oweganza omukazi omukulu ani mukazi omukulu amumanyiye bwe yazaalamu omwana we Donizera banno bali mu studio bakola oli ku mukazi omukulu otuusa ku ntikko ogenda okwejjuukiriza ng'obudde bukeereye olwaleero Kenzo yaleka Big Eye mayiro akakadde kalamba ate nga ka ku luguudo lwa ttaka ne bwavuga atya tasobola musanga naye nga kyava kuki kukwesaasira kulowooza nti ye tasobola kubeerawo nga ye nadda mu bakazi abakulu asatisfyinge afuneyo kanuuwa naye nga okuyimba yali asobola omanyi Uganda we yatuuka tulina abayimba bangi okusinga abayimbi tulina basingers bangi okusinga ba musicians oba ntegeereke kati Big Eye ali mu bayimba abayimba olwaleero olabanga ate baliko waggulu okusinga abaki abayimbi so oba osanga Big Eye senga yasigala ku kintu kye ky'okuyimba n'alemerako osanga yali badde ekikono ekyako olwaleero oba ntegeerekeka naye yeesaasira nnyo Eva ayagala byakumuwa kati mu mbeera eno tugambe nti alina omulanga gwakuba alina kyayagala oyisaawo ayagala ssente za miguwa bamuwende tebamuweerako miguwa na biwata talina nawazirundira musajja wano ali awo kale oyagala Bobi Wine aveeyo avumirire ebikolwa ng'ebyo kale ffenna tukkiriza oli mutuufu mwe mwavaayo nga Bobi Wine ajjiddwa ku siteegi ne mugamba muyimbi munnaffe naye ayimbe mwe mwavaayo mwe temwagala Bobi Wine agatte politics na music kyokka ate mwe mwagala mugatte politics ne music ogamba Bobi Wine ekyamugisa ku stage nti bw'atuuka campaigninga full figures ennabugabo asuddeko gundi ya NRM ebikooti ebya yero atandikiddeyo NRM oye njawulo ki wakati wa Bobi Wine ne Jane ng'ate oli mu mukkirizo linnya ku stage yes bajja bakuba nnyo bucupa paka lwe munaamanya nti mulimu audience nkyamu mwimbire ku Serena yewali abantu abatanyigirizibwa bw'owuliranga ekivulu eky'emitwalo 10 genda oyimbe alright ETV Uganda, that's where we are. What XP is my name. Katuwumulemu katono tukomewo atugenda kubanga tuwogera ku mboozi ezisinze okukola amawulire mu mwaka 2019 aku kamera nkoze ne Morris Fresh Eyes nkyali ne muganda wange Abdu yekolera. Thank you guys for watching, mbaagala nnyo katukomewo.